Nate mbaniriza mu program tula tusome bwe tusomera obutabo obw'enjawulo ke tuliko ke kabazibumbira era nga tutuuse ku ssula egamba nti amandaazi gamuzaalira leenya. Ani bazibumbira? Byajja bitya? Bitugenda okulaba. Essula eno ssula ya 8 ey'akatabo kano. Nze muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno tula tusome, nga bwe nkugambye nti tusomeramu obutabo obw'enjawulo. Amandaazi gamuzaalira leenya. Z'olaga omulungi tezirwa. Bwe lutyo n'olunaku omusomesa lwe yalonda okutwalirako abaana ku kibuga terwalwa nga lutuuka. Ekiro ekyakeesa olunaku olwo Bazibumbira teyakomba ku mpeke ya tulo. Yasula olugendo ssebo lumusala. Eddakiika ezimu yazimalanga ku kwegomba akeeza akaali kayise mu kalirisa nga keememulira ddala ku bukunta bwe. Ate ekiseera ekirala era nandigambye nti ekisinga obunene yakimala ng'alowooza ku lugendo lw'enkya. Okumanya nno ng'omusajja olugendo lwamukeeta yatandika n'okufumitiriza mmotoka gye baali bajja okugenderamu. Okuva ku matunda ga ppamba ag'omwaka guli ogwayita, Bazibumbira yali talinnyanga mu mmotoka nate. Kale ebirowoozo bye byavanga ku mmotoka ate ne bidda ku bifo mwe baali bajja okuyita. Baali bajja kuyita Jjagala ewaako jjaawe, era yafuuyirira kanwe basange nga waggulu atera akubire ku bakizibwe be Kajjambo era mpozi n'okubasaaliza. Ebyakujjawe nga bitadde ku bbali yatandika okufumiitiriza ate ebifo bye yali awuliddeko ng'abakulu banyumya. Gamba nga Namirembe eri ekkanisa Lutikko, oba Rubaga eri Babwana Mukulu, Ekibuli ew'Abasiraamu. Eno yonna yamalirira okutuukayo era yayagala n'okugendako n'ewandiga taata we gye yagamba nti gyagula ennyama Namusava. Ne ku Bukusoopu mpozi n'ewakabangala era yayagala n'okutuukako e Nakasero. Naye ate eno yagira nga n'atyayo nti ssebo mbwa kusangayo lizungu n'embwa yalyo ne litaputa byesiwulira. Kale yali akyalombojja ebifo byanakyaliramu. Kitaawe n'amuyita nti gwe nno omulenzi akulungutana mu bikunta tonneebaka, kuye nti mu bikunta mulimu ebinnuma. Era ddala munnange byalimu, olaba bimugaana okwebaka. Kale kitaawe yadda mu kumufuma nti baakugamba nti ebikunta tobyanika, olulala nno oliswa ne kusalambwa. Awo nno enkoko bwe yakookolimira nti kookolirooko. So omulenzi enkoko yamugja ku mugwa era yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi wuuyo emmanju mu benseni atera anaabeko ate mu maaso. Naye aba akomyawo ebbenseni ati ate kwe kwekoona naye erindigulera ekigo ne benseni gye yalibwa munnange yalayira bulayizi. Kitaawe kwe kumubogolera nti omwana anaatugaana okwebaka abadde ki bannange nkukube? Baakugambye nti ku kibuga onoogendayo kiro? Ye wano bulijjo gwe bwe nkuyita okugenda okulima nga tojja mutwe wansi olaba gakyala. Munnange yamugamba kaakati siikugaane n'okugenda, kale nate ddaddawo weemalike ojja kulaba ekinanvaamu. Omulenzi eraba biri bityo kuye nti siisobole kakukola tondeka nnyuma ekiwumulo mu ffumbiro eyali eggolo lye anti omumanyi eyeeterekera mu ffumbiro. Naye kata munnange azizeeyo emisango anti bwe yaggulawo oluggi lw'effumbiro ate enkoko zonna zaalowooza nti obudde bukedde era kata zonna zifulume ate n'oluggi lw'emmanja ennene yaleka taluggaddeewo. Abakulu yabalekera nsiri zokka. Kale ngadda mu ffumbiro naye aba akyasalaasala mu ggolo lye eryo yagenda okuwulira ebweru ng'emisinde dududu. Kuye nti wano wafiira muloge kwe kudduka ne yeekweka mu kisibo ky'embuzi. Yagenda okuwulira ng'omukubi w'emisinde ayita nti abeeno. Kale Bazibumbira yali yakuutirwa dda obuteeyanguyiriza kuyitaba mbu si kulwa ng'ayitaba ebyokoola. Ku luno yateekamu ennyongeza, yamirira ddala omukka okutuusa erayise ate lwe yaddamu okuyita emirundi emirala ng'ena miramba era yamala kwetonda nti nze gundi. Ne Bazibumbira yagenda okwekaanyiza ddala eddoboozi nga lyeryo erya munne Byekwaso. Byekwaso yali omu ku bayizi b'omu ssomero lya Bazibumbira era yali nfiirabulago ya Bazibumbira. Abaana b'oku ssomero Byekwaso baali bamukazaako erinnya eddala nga bamuyita Pikipiki.
mbu kubanga nga tatema misinde n'ogoberera ate nga kirenzi kinene kimpi era nga kyatuutira nga kyava ne mu kutuutira ne kitutuggira. Naye owange Omukama baamulaba nti tajja busera, kale bwe kamwokya nti kantuuse we mbadde njagala. Ne Bazibumbira bwe yategeera eddoboozi lya munne kwe kukukunuka gye yali yeekwese n'ajja ng'alinnyalinnya enkoko ezaali zitolotooma n'atandika okwekangabiriza nti Abaganda mwali olumanyo, kale oba otegedde otya nti ndi wano? Ye nze nali simanyi nga ne wano omanyiiwo. Munnange yamugamba naabagwa engalo tuwoome ate ky'otolaba kye kiriwa. Ko munnange ate kunaaba kutya? Nva kukwata ku ki? Zitukula. Era yamugamba nti nkuleetedde n'amawulire amalungi. Ko oli nti otyo pikipiki olwo ng'adda mu kunyumiza munne nga bwe yagenze wa ssengaawe n'amusanga ng'anoga entula n'amwaniriza era n'amwalirira. Naye Bazibumbira yalaba tayinza kumugumiikiriza olw'amaddu, kwe kulya munne ekimuli nti leka naawe tuuka ku nsonga, gwe towulira bulijjo omusomesa bw'atugamba nti beat the head of the nail. Omanyi nga Bazibumbira tayagala kukuusa kitalo butalo, naye munne yamukaliramu nti nsumulula gw'osuna. Kale okugenda okumala okusumulula ng'amaze okumutegeeza munne nga ssengaawe bwe yamuwaddeyo siringi 5 ez'okukyakaza. Bazibumbira munnange gamulema okusanyukirako munne, ate yadda mu kukuubira nsingo nti maama mulina bassenga mmwe mwesiimye. Kubyekwaso nti ndaba ebyange bye bibyo anti omuliraano. Abalenzi bagenda okumala okulya nga n'obudde butandise okuvaako eddiba nga bessa mu ddene. Bazibumbira ne kitaawe teyamugambako nti tugenze. Omusomesa yali abuutikidde, yali amaze obbakuutira nti ate akeere waakuleka, era munnange akagendo akaabazitoowereranga bulijjo ku luno baakalya bumere. Okumanya nga baali bakalu, baakolanga emirimu ebiri nga waalukukuba omulaba enadduka ate eno yeetakula. Ne bano abaana baapirimpya ng'ate ne bwe bateese ebyokugula mu kibuga. Bazibumbira ye ng'afiira ku mberenge zino ze nayirooni, naye nga ye pikipiki asibira ku mandaazi. Kale okugenda otuuka ku ssomero ng'abaana bonna bagguse dda era ng'obuwoowo obuli awo bujjula kwasa bantu nnyindo. N'abo abatalina sabbuuni awunya buloosa nga Lux ne Sandalite aloga ebisiiwa, gamba nga Bazibumbira munnange baali beesiiza eddimi eyali abasiigadde mu maaso. Kale mu kugolola Bazibumbira yanywamu bannaakendo, anti mu sseruwale ye mwalimu obukindo 8 bulamba, mwalimu mpozi n'obwobukiika. Nga lole yaabwe tennasembula, omukulu w'essomero eyalaananidde mu mpale ye eya kasimenti, essaati eya bbululu ng'asibye n'ettayi ey'ebimuli era ne ku mugongo asuddeko ekizibaawo ekyeru, yasuulayo abalenzi obugambo. Yababuulirira engeri gye basaana okusalamu enguudo era n'abalabula obutayasaamirira nga bwe babadde batuuse eri ebyejinga. Yabakuutira obutalaŋŋana nga batuuse mu kibuga era n'asembyewo n'obugambo bwe obwa bulijjo nti bwe munaaba abalenzi abalungi munaatuweesa ekitiibwa. Kwe kubalagira okulinnya, naye era mu kubalagira kino yagobera munnya mu ssubi. Amangu ago nga yingina etokota ng'emmotoka yonna efuna obulamu obujja nga yejjawo. Kale ab'oku kyalo baagirabako kiwenge, wabula mpozzi okulaba olufu lwokka olw'enfuufu lwe yabalekera. Olwo abalenzi munnange baali bambuka ekibuga era nga n'essanyu eribaliko likirako ery'omwoki wa gonja. Oba kyali kinyegenyege oba ki? Nange munnange saatigeera, naye ogenda okwejjuukiriza nga Bazibumbira atandise okulya mu ndago. Weewuwo omusajja watte ekikere kyali kyamusambadde omumiro, naye nti omumanyi ow'ennyimba mbi. Yatandika ku olwo olwali oluganzi, yatandika nti akanyonyi kano banne nga baddamu nti kalina munywanyi wako, akataata kalina munywanyi wako, ak'omusomesa kalina munywanyi wako, aka pikipiki. Ate awo abaana ne bateekawo enseko.
okwo banne kwe baleetera n'endala ng'eno bwe bakuba ne mu ngalo leero ggwe wamma ne lwogooma.